Kalama TV hojjamate ka video mukalabi akambale Queen One yakoze akantu kaako era abantu bangi nnyo abavuddeyo ne babeera nga bakwogerako musukumidde vidiyo eyo. Ndowooza bakadaama tuyinza okubeera nga twakafuna bakadaama nga 54 abaakatusukumira vidiyo eyo nga bagamba tubeere tugyogereko. Bakadaama nga bagamba nti oluusi bakadaama bakola vidiyo ezibanyiiza naye mujja kwegendereza nti vidiyo zino oba kyendabye ku vidiyozi ezisinga omuntu lwakola vidiyo ng'eno bw'afuna attention. Bakadaama temwagala bawa attention abakola TikTok. Era ojja kwesanga bw'ogenda ku TikTok ye yeno vidiyo ekyasinze okubeera ng'eraga egira views. So ebintu ebimu biyinza okubeera nga si birungi naye ate ebintu ebimu abantu abamu bwe babikola mwe bayitira okufuna likes, mwe bafuna okufuna views, mwe bafunira n'okubeera nga bafuna ne following. Vidiyo gye yakoze mungi bangi mugyogeddeko nti no si nnungi. Waliwo ne comment awo gye nalabye ne bamugamba oli Saudi ogira oweefiisa naye okufa kujja. Vidiyo ng'eno simanyi na kyensobola kugyogerako. Buli muntu alina engeri gy'agirabamu. Olina engeri gy'ogirabamu, mukwano gwe alina engeri gy'agirabamu, nze nina engeri gye ngirabamu. At the end of it all, mba njagala gw'ombuulire kiki ky'olowooza ku vidiyo ng'eyo. Kuba yagikoze bulungi, n'alaga nti afudde, n'ate olwamaze n'azuukira, ng'eno bw'anuuna swiiti wakati. Gwe nga gwe vidiyo ng'eyo ogyogerako ki? Oba kyakuyiga ki nga gwe ky'olabamu? Nze vidiyo nga zino bwe zijja ewange, in most cases sitera kunyiigirawo wabula ngamba kyakuyiga ki kye nzigyamu. Singa vidiyo eyo mbale Queen One teyazuukuse n'asigalayo ne bayisa just kifaananyi oba ka vidiyo nti Kadaama afudde, emiranga gyalitandikiddewo abakomenti nga tebaali komentinze nti bannaye nga kitalo singa teyavuddeyo mu maaso awo n'azuukira nga ye bwagamba nti yazuukidde. Nti nze kimpa okuyiga nti si buli vidiyo gy'olaba nti etambula ku social media ebeera ntuufu. Kuba mulina vidiyo nnyingi ze mutusukumira mugamba giteekeyo ne tubagamba tujja giteekayo when the time is right nga tutegedde ddala nti vidiyo eno ntuufu. Abantu abamu ne balabanga abataagadde kuteekayo content yaabwe gye batuweereza. Naye twagalanga nnyo okwetegereza. Twagala nnyo okwetegereza ekintu okusooka nga tunnakiteekayo. Kuba teebereza nti vidiyo ng'eyo singa Kadaama ono teyazuukusa the end nekitambula ekifaananyi nga bwe kiri awo nti yeebase abantu baalitwaliddewo nti Kadaama e Saudi yafudde. Gwe nga gwe gwagirabye ampuliriza ogyogerako ki?